Amanya nze Lubowa Kyemba ne Captain Rockie Manoki nga tunaba nnyo genda wala tubebaza okuwuliriza NBS mwebale nnyo mwebale ddala radio y'omuntu wa wansi era nga twagamba dda tusangibwa mu kibuga Jinja we tusinziira okuweereza tubebaza mwenna abatuwuliriza bane mwe banyuma dda onaku si lwakubiri onaku lwakubiri lwakubiri buli wanga lunaku lwakubiri kitegeeza buli kyokola kikole mangu nnyo kyokola tujja bikola enkya bino ebisigadde awo mbirabye kakati olwaleero gundi tumaze penidi binywa bikuluma nyingo zikuluma mugongo gukuluma owulira embirizi zikuluma abakyala bagenda mu nsonga zibayisa bubi oyambise pain AD capsule ajja kubakolera bulungi kakati nno ekintu ekisinga obukulu abantu balina okubanga bategeera olunaku olwaleero kintu kitono nnyo kubanga ti abantu abasinga wabuulira ebintu ebingi bamaliriza tebabitegedde si bwe kiri kakati olunaku lwa Rockie kabadde ku Nyege yes omanyi buli kikaseera nja kuleeta bwino waliwo omukulu omu yankubidde munaddiini ng'agamba ki naye yansabye yangambye nti ekintu ekyo tukigende empola tubasaasire kakati nenjagala omugamba nti ebintu bino si byangu manyi gankubulyeko namugambye bwe nti nina bwino alaga bannaddiini abamu okusinzira ddala okuva mu Pentecostal Church bwe manyi weddeyo kitegedde nkuwulira waliwo omunene omu yabawa ssente babawa ssente ng'omulimu gwabwe kola press conference can you imagine nti one nja okuddiramu abantu nga bwe nagamba ejjo en economic activity ebeeramu art nkuwulira ebeeramu ebintu bingi abantu bajja ne bayimba mu mawanga ag'enjawulo ne balaga ebiri mu mawanga gaabwe ne batunda culture yaabwe n'ebisigadde ne batunda culture yaabwe era ku lunaku lwa Nyege Uganda eyingiza ssente eziri mu miliyoni za dola abazungu nga bazze kuno n'abamawanga amaki amalala era jjo nabagambye nti Nyege ono abantu mu Jinja ne mu Busoga bakola ssente taba wanakunya kakati bwe yabayita n'abawa ssente n'abagamba omulimu omusinga omukulu musooke muvumirire maama Kadaaga okitegeera olwo ng'afaaki anti kati bo kye balwanisa nagambye ejjo balwanisa ono omukyala okitegedde ekintu kyonna kyataddemu omukono baagala bakikube can you imagine kakati kye baakola ne bakubira sayidi y'abamaama Kadaaga ne bagala twetaagayo ssente ontegedde oli abawadde ssente bakubira ne sayidi eno bagamba nti babaweeyo ki oyo nno bwino mpulira kakati nebuuza bwe muba mutugamba mulwanisa gundi immoral acts ezigenda maaso why do you ask for money kibuuzo kirungi yes you are saying you are fighting immoral acts why do you ask for money just do God's work be real just do God's work naye mwagala okulyewo omunene omu yabawa ssente mwagala okola ki and by the way abategesi bali bagakujja Nyege mu Uganda bamutwale Kenya nga bibatamye n'ensi endala zasaba okutwala Nyege eno international event osegera nkuwulira events nyingi ezibeerawo zikanivu muziwulidde nyingi osegedde kakati president n'agamba nedda Nyege alina okubaawo ono bwino gwe gamba batudde ne maama Kadaaga bamaliriza ne team no if
these people are bringing money in Uganda. And businesses are moving very well in Jinja and Busoga at large. Then this activity has to go on. Like it? That is the president. Oh no. That is the president. If it is bringing. Yes, because these people are saying, okay, if the so-called doesn't want Nyege here, and the so-called men of God in the courts, abamu tubasa anti abamu mbamanyi bagala bakabasajje. Lwaki oyongedeko courts? I know them. Men of God. Hey, bamanyi abamu. Nedda sebo. Hey, anti men of God in the courts. In the courts. Yes. Kakati bali bo ba men of God abala basirika. Kubanga ye kama Katonda agamba mujenga bwe muli nabawumuza. Osekere gamba. Mpulira. That's why I encourage people to go in bars and preach. Mujenga bwe muli. That's why I encourage DJs to play music. Na gospel music. Nabawumuza. In clubs. Because Katonda yetaaga abo. Ngomana asumulula ettendo mu church. Oli aleka wendiga ekyonda mu mwenda n'anonye ekikumi. Etoping. Yes. Nti kubanga yakandi nina okunoonya endiga ebuze. Ontegedde kuzino. Yes. Kyovula nvumirira nnyo bano abagenda baga nti oyo wakyayimbira mu mabaala n'ayimbirayo gospel. People who come to church or to your churches endiga ekyenda mu mwenda. Waliwo ey'ekikumi eri ebweru. Why do you attack an artist? Ayimbira bivulu nga mulokole. After all, they are preaching the gospel of message God. Etuuka. The message goes to the people intended for it. Otegeze gamba. Propaganda is packaging of information to target a particular group. Otegede. So these people package the information. They bagenda to preach. Chovola wa Jesus yatambula. Yayine wasobola okubanga abi naga nedda kangene mbunyise enjiri. So temwefuula ate ba Katonda nnyo kusinga abalala. How can you fight an event which is international? People are getting money. Mufachi nensi. Because of one person, you think Kadaga is Mama Kadaga is becoming popular. Let's find a way. Hey. Waliwo munabi abufuzi omu ekagulu eyo. Bamaama bajja okutunda emmere kanakyo kankyogere. And this is the same person fighting Nyege. Bwe bagenda okugira emmere bakazi battu bajja okutunda ebintu byabwe. Ye n'ateekawo emmere ey'obwereere. But these old people, these women, poor women, peasants, came with their merchandise kutunda ababeerewo. To get money. Olina ateekawo emmere ey'obwereere. What kind of a human being are you people? Obanga agamba bano nti mudibe n'ebintu byammwe. So, and by the way in Kagulu, people got a lot of money. According to Honorable Namutamba Helen, Minister of Tourism Bwachabazinga, according to her, abantu bajja ne bamutuukirira mama mwebale nali nkola emitwalo 2. But because we Honorable Namutamba Helen bakola publicity ku ma radio, populaza amawulire ama TV, people had to flock nekikubako to Kagulu. For 3-4 days people were there enjoying Kagulu. Why do you fight activities in Busoga? And those same people were fighting that activity. They are the same people fighting Bishop Wannington. Can you imagine? You are fighting omukolo Bishop Wannington nti abantu bagenda okujjukira omusajja yajja kubuulira enjiri mu Uganda. Nakyo n'okirwanisa. Nakyo ne bakirwanisa. Muyiga okusiima. And unfortunately they are using Basoga politicians in Busoga. You fight Kagulu, you fight Nyege, you fight Bishop Wannington Chando. These are tourist centers whereby people come from different areas to bring money in Busoga. Fena tulibonoonyi. Era kyovula Katonda yateekawo ekisonyiwo. Omusajja omusiraamu yaŋŋamba. Bw'eba tewali kyakulya kyonna ng'embizzi weeri bagirya. Ebintu biba bizze ku binnaabyo. Katonda bw'atyo bwe yatonda. Embeera ebaddewo oli musajja musiraamu
embeera eganye enjala etta abantu tewali kirala kyakulya yes wakiri weetonda luvannyuma anja agirya because Katonda ateekawo nti mulina okubeerawo mu mbeera kati bwe mutandika okulwana entalo okwerumaaluma yateekawo ekisonyiwo Katonda akadde katuweddeko so kati sinyaga kugamba Rockie abantu nti you should be very very careful with the statements you make. So koloozeemu because you don't know how many lives are being affected because of your statement. Your decision and statement. Abantu abafuniramu mu ekyo gwe kyolabanga ekifu bali bameka. That's why I told people in Busoga. Ndibane mbegayiridde. Mwetundako ettaka eri mu bitundu ebirimu ebyobugagga eby'omu ttaka. Mu kikomi. Baba dondola sente naye temumanyi. Nenzijana ku radio bikaseera mbagamba ekintu ekyo. These are the same actors. That is the same group, a mafia group gye gambi. Yemu, that is the same group. Akadde katuweddeko. So kati baneeka mbabuulire. People are getting money. Muleke abantu bakole. Banyumire kati kano kasembayo meya Kasolo. Yogerako ne Siduri Pereria. Akazimba akali wali akafoma Crane Bank ku Lubasi Road oba kyebakyobola bakajjewo kalabisa bubi ekitundu kalabisa bubi awantu awo ate nga kintu kya mugagga mwogereko naye nga city mwogereko n'omugagga Sudiri Rupareria adevelopingeko ekifo ekyo bwena senyiga kifuba asthmatic cough nezi allergy genda mu supermarket manya genda mu drug shop oba pharmacy ate kasita owulira ng'omutwe okubobba ebinywa bikuluma mugongo joints n'ebisigadde n'amabakyala bagenda mu nsonga mutwe gukuluma oli mu nsonga zikuluma weyambise pain aid capsule drug shop oba pharmacy wobisanga nsigadde nga nze Lubowa Kyemba ne munnange Rockie Manoki mukama batukuumire abeyibaako enkya tujja kujja Honorable Igeme Samson tukusaasirako ne family ya Nabeeta okufiirwa mwannyinammwe muganda wammwe Mbakire Beatrice kati enche ibako sawa nyaba mukufirija kuba tutuuse omwoyo gw'omugenzi omukama aguwe kimule ekyemirembe. Eno programu yo evening drive yanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa.